Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasage manya gange omulungi atulaba nkwanirizaako olunaku lwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa November omwaka 2020 era nga nkugamba nti on this beautiful Wednesday nate era tukomyewo ne program yaffe enganzi ebeerawo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era nga si program ddala okujjako Thebusinessmind. Bizinensi ebeera ku extra digest mugoba nsonga era nga buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday tubeera n'omukugu chrisluleepisode nga waali okuttaanya ensonga ku z'ebyenfuna ku nsonga z'ebyenfuna, that is business. Era nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ekintu ekyenjawulo era mu bulamu bwo omulungi atulaba wabula nga tetunagenda wala nganya nkutegeeze nti program eno eteebwamu ssente aba logical motivators abasangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road era nga still tuteebwamu ssente aba Couple Financial Consult ngera basangibwa ku kizimbe kyekimu ekyo basangibwa ku kizimbe kya Uganda Cooperative Alliance Building ku Nkrumah Road mabega wa Uganda House oba Orient Bank basangibwa mu kizimbe ekizimbe ekyo naye nga omwaliro gwa kubiri office number eri 32C oba 32C. Olunaku olwaleero nga sinaba kubanjulira mulamwa kansabe mwami Chris atubuzeeko tutandikira abalungi abatulaba muli mutyanno bantu baffe twagala okubasiima okuba nti neje buli eno mukyekuumidde ku mukutu guno ne bwe tusigazaako abantu era abatonotono kubigenda mu maaso kubanga omuyaga munene nnyo naye abantu baffe bano basalawo ne bagamba nedda besides omuyaga ate n'ebino ebyaffe ebitukwatako nga ffe abantu sekinoomu nabyo tulina okubiwa obolyawo space mu bulamu bwaffe so twagala okubebaza ate era nebyemukola olwaleero negye mubadde mutusaako engalo naddala mu tundutundu lya wiiki ewedde ndowooza nalyo tulyebalizeko omukama abasobodde okutuuka ku birungi n'abatafunyeemu tusuubiza nti banaabalabye kana ate obolyawo bayinza okufuna mu tundutundu erisigadde so mbakubiriza muneegatteko ku ddimu liri lye twatandika tulabe nga ligguka. Tweyanza nnyo tweyanzege mwami chrisluleepisode. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira omulamwa ogugamba nti how your network influences your net worth. Mu bimpimpi mu Luganda oku breaking it down, how your network influences your net worth. Wano tuba tugamba nti abantu be weetoolodde b'okolagana nabo b'owangaaliramu bodiringa nabo botegeeragana nabo gyokolera gyosiiba gyotambulira gye mukubaganyiza ebirowoozo gye muteesezza ab'ekinywi kyo. In fact akagamba ku kakulu nnyo abantu b'ekinywi kyo babeera batya abasaale mu buzito bwo oba mu nnyingizaayo ey'ebyenfuna oba mu nkulaakulanayo ey'ebyenfuna oba mu lugendo olw'ebyenfuna. How your network influences your net worth. Network be bantu bano betukolagana nabo betuwuliziganya nabo okuva Monday paka Sunday omwaka ne guggwako ndiwe ntikola boti gye tukolya ne gye tuwangalira babeera batya abasaale mu byenfuna byo mu nnyingizaayo mu buzito bwo. So gwe mulamwa gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero era omulamwa guno oyinza oguzzaako mu lugero lw'Ekiganda olugamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze oba nkubuulira empisa zo oyinza okikyusa muno ogamba mbuulira gw'oyita naye ntegeera obuzito bwo kikulu nnyo. So obuzito tutunuulira obuzito in finance, economically, business wise. Tetutunuulira buzito bwagenda ku minzaani mu stenseni olw'eggulo ne weepima n'owesitula bwoti ne bagamba nti kati oli mu kinaana obwo bulibeera bwalulala. Obwalwaleero bwe tutunuulira bwe buzito obw'ebyenfuna. Mwami Chris njagala tutandikiraawo. Neeyanziza nnyo omulamu ogutuweereddwa olwaleero. Abantu baffe bano abazze bagoberera babadde nga bajja batusaba ebintu ebyenjawulo era naguno waliwo omuntu yazze wansi awo n'agamba nedda bannange mujje mukwateko ate ku guno
tulabe engeri gye gunaatutwalamu. So mbadde nsaba IBRAH ndowooza nga sinaba kuyingirira mu yo network, how your network influences your net worth. Abantu baffe bano nzikiriza nkozesa eddakiika 2 zokka nsobole okwongera okugyawo okwo okwemulugunya kwabwe okwabadde naddala ku vidiyo eya Sunday eya leadership in business. Waliwo ebintu ndowooza bye tutaamenya era abantu baffe bano banzikirize mbategeeze nti byonna tetusobola byogererako mu ssaawa emu, kubanga nja kwesanga nti ebitabo ebiri ku leadership bisoba n'obukadde 3 naye ate ffe tugenda ne tumenyaamenya oba oliawo ne tuwumbawumba ne wesanga nga mu ssaawa emu tusobodde okubaako ne kye tukugamba. Naye nga mu kyondooza abantu kye babadde banoonya mu eyo vidiyo gye twakola eya leadership babadde basuubiramu ebintu nga boosi ateekwa kweyisa atya nga ali ku mulimu, obuvunaanyizibwa bwe butandikirawo era bukomawa, ebintu nga okukabasanya abakozi naddala mu bikolwa eby'ekikaba birina engeri gye bikuweebula ne bizinensi ne bigikuba ekigwo. Abantu abamu abavubuka bali mu myaka gyange amalala nga gakyabawala oyinza n'okwesanga nga ofiisi yagifuula ate guest house nga namwo mulimu emirimu egitambuliramu egy'enjawulo. Oluusi n'osanga nga aleese naffe abaana ab'obulenzi bayizawe kitutuukako ne lwakuba ffe tetulina mwasiriza ate tetulina alwanirira. Kizibu nnyo okusanga nga balwaniridde omuvubuka nti yabadde akabasanyizibwa. Ebiseera ebisinga abatera okuvaayo mu kamera babeera baana babuki babuwala, naye nga ne mu baboosi abakyala ebyo gyebiri, ne mu basajja bannaffe oluuyi luli bonna gyebiri. So ebintu ebifaanana bwe bityo tujja kwongera tutemeeteme basobole okubitegeera. Waliwo eyazaawo n'agamba kaabuzeemuuko wali badde oyogeddeko okwo ku baboosi abamu neeyisa yaabwe kubanga agenda n'akuwa omulimu akuwadde mulimu ate naawunzika ng'ayagala birala. Ate ng'ekyo kye kimu ku bintu ndowooza ebiremeseza naddala abavubuka okuzimba successful companies. Ye bw'aleeta bano abaana ab'obuwala abalabika obulungi ye abalowooza nti awasizza afundikira kampani aginnyise awo tosobola girekawo definitely kubanga gwoleese ng'omuntu wo gwolese ng'omukozi bw'oyagala omufuula omuntu wamaliriza akutadde ku ttaka kubanga amanya buli kimu ekikyo munda n'ebweru. Kakati oba tokyalina kyokola ki ate nga kampani ekula byama. Obugagga bwa kampani eyo nakankaddemu ndowooza nga ntunula mu kamera, obugagga bwa kampani eyo nabibeera byama. At least abakozi bayinza okumanyako 75%, 25 ebeera yiyo ngaani boss ng'omukulembeze oba leader. Kati tudde ku mulamwa gwaffe ogwaleero, how your network influences your net worth. Kijjidde ddala bulungi nnyo mu lugero lw'obuva okuteekayo nti Abaganda baagereesa era baamala kulaba buulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo. Ebiseera ebisinga ndowooza akantu kano olwaleero tukaseeka essira ddene nnyo abantu baffe basobole okukategeera obulungi. Kano ke kagambo kokka ndowooza mu lulimi lw'okusuubulagana oba mu lulimi olwa bizinensi kensinga okuwa ekitiibwa. Network yo sibe bantu b'osomye nabo, sibe bantu b'ozaalibwa nabo, sibe bakozi b'okola nabo, wabula network yo be bantu ab'omuzinzi b'osobola okuguza vision yo oba ebiruubirirwa byo eby'omu maaso ne baba nga babigwamu butereevu, ne baba nga basobola n'okuyambako oba oliawo wano nawali okulaba nga ebiruubirirwa byo bikola ki bituukirira. Buli muntu yenna mu bulamu Katonda amuwa chance esobola okusisinkana omuntu asobola okumuteeka mu network esobola omujja mu mbeera gy'alimu, naye eky'omukisa omubi nti akaseera ako kagenda okutuuka katusanga tetwetegese ate era nga tetumanyi. Ndowooza nze bano okubawaako ku lugero lwange network yange mu myaka we navubukiranga nkula waliwo we natuuka nemba nga njigaziyizza nnyo era nga ndaba my net worth egenda kugejja. Just nakola ensobi emu ne breaking down the entire chain. Namurifaringirako omuntu gwe nali nzudde actually ndowooza y'omu ku bagagga abasinga okubeera banene mu Kampala. Twali tukolaganye ekiseera nembaako omuntu gwe namuwa agenda amukolera omulimu ogumu. Wasemba omuntu nensemba omuntu n'ayingira mu network yange kubanga jjukira namuliranga mukwano gwange ng'emirimu gye n'agikola. Yakolanga emirimu egyo egy'okusiiga ebizimbe rangi. Kakati bw'agenda ewoli yamwesiganga kubanga jjukira buli lw'okola referral n'ogamba nti
Dani Mugoya nyina omwami gwe nkusindikira bamuyita IBRAH oba Idris agenda kukolera ABCD. Omuntu gw'osindikidde omuntu oyo amutwalira ddala nti ono ye IBRAH oba ono ye gundi kuba yamumpeereza era buli kintu kyonna ekisoba adda waani kikomawo gy'oli gwe yamusemba. Kakati nze ensobi gye nakola yali nali ndowooza nnyamba mukwano gwange agenda afuna omulimo abe bulungi, kumbe ye anoonya birala. Bwe bamuwa ssente yayitirayo teyadda. Era nalina okufuba okulaba nga nzisasula ng'ozibikira nga nzizaawo ekituli okusobola okusevinga ki erinnya. So network in fact oba nkyogere ntya naye mu bulamu buli lw'oba ng'oli mu kukula nga weezimba, bw'oba toyina network y'abantu b'otambula nabo, kigeragera kitwale nti oyina essimu oyinamu abantu 100 ameka oba 5 naye nga bw'oba oyina ekizibu kya mitwalo 60 oba akakadde okuba logo okuba gundi phone book yonna n'ogikuba okuva ku paka lw'otuuka ku zeduliida wansi nga teri ayitabye nwago nga bonna bakozza mu birango. Ako kakozese ng'akatiba okupima network yo bweyimiridde. Otherwise network yo tutandika ogikubamu ebituli n'abantu b'oyimirira nabo mu bintu ebisinga obungi. Era ebiseera ebisinga omuntu agenda n'akubuuza nti mumi ogenda n'osanga mukwano gw'omupya ne mubeera mwenna okugeza wiiki emu oba 2 nagamba njagala kwewolako n'omubuuza kiki ekibaddewo mu mikwano emirala gy'obadde nagyo. Oyagala kwewola emitwalo 2 naye obadde n'abantu okumala emyaka 7 emabega bo babadde ki? Kizibu ki ekituuse ku bantu abo nga tasobola kukola ki? Kunnyonnyola. Kakati kiba kitegeeza nti network ye bituli byereere era yonna yayonoonayo oba mu bonna baayina akanywa konna bw'okagatta tekasobola kuzitowa mitwalo ameka 2 nga ne bwaba muwadde ekyo kiddemu omulundi gumu either ye yabeera yayonoonayo either ye abeera yayonoona network ye oba nga baalina bonna balumbuyege oba bonna baalina ne bw'oba obagatta tebasobola kuweza mitwalo 2 kugimuwola balumbuyege. Naye ate nga nkugambye buli muntu mu bulamu afunako chance emuconnectinga ku muntu. Nze mulimu abantu abajja ku gundi ku omuntu najja na queen boxinga n'asooka n'akubuliramu ebintu bye ng'olaba nti bw'aba alina ebintu bitono nnyo byakyusiza ng'omuyambyeko asobola okutereera. Naye oba olw'okuba abamu mulimu abantu betuga nti oyo amuloga ayimiridde ku mapeera waggulu. Abamu bayimirira ku gundi kati batandise oyimirira ne ku Workers' kyekisinga obuwanvu either mapero bawa kazausa ekimu ku byo balina bwe babeereyo kati gwe bobeere ne bwoti ng'ayongera ng'abikulembe munnanga abantu bano ne bw'aba afunye omuntu asobola omutaggulula ku miguwa kw'abadde amaze ekiseera nga bamusibiddeko era ne bw'aba afunye omuntu omutuufu amala n'apasuka n'addayo ne bamukuba abamutaviirayo ddala agenda okulowooza okuddamu okusituka okwekwa bakuyita kwekuŋŋaanya okwekuŋŋaanya addemu ayimirire ng'arthritis amagumba gonna agalidde obukongo buli takyasobola kuyimirira okuggyako okufuna emiggo kati abo b'owulira mu byenfuna ng'aserebye ng'okudda engulu alina kufayiringa for bankruptcy adde ewaka agambe ffe twalyako bye twakola ki twalyako bye twalya ebyasigalira byaba musaayi kakati network yaffe okuinfluencinga our net worth abantu b'okolagana nabo b'oguzizza vision b'oguzizza dream yo b'oguzizza promise yo n'ogibasaasaanyaamu olina okubaako empagi kw'ozimbira network yo empagi ezo ezikulembera era ezisookamu ekwetaagisa okubeera ggwe you have to be you tolina kwerimba kubanga abantu bangi nnyo wano baali badde bayambibwa naye omuntu agaana okuyambibwa olw'okuba asize ekifaananyi mu bantu abalala kyatakola ki kyatali ya omuntu n'atuula n'azimba yenna ne bamubuuza n'omulaba nga naye ng'ate yeetaaga nga bw'omulaba yeetaaga buyambi omulala n'aggamba tugeze oyinza okwogera ku real estate ng'alinayo obuyumba bwe nga 3
naye awo kisenge ddiiro toyi ebweru ayinayo awo n'emizigo gye egy'obuduuka eki ebiri mu maaso nagaawo yaŋŋamba ki ku real estate ayogera ngaane oyo byonna mbimanyi nyumba nzizimbye nazimba eri neggwa nenzimba eno neggwa nenzimba n'eri neggwa kati oyo aba ŋŋamba ki kati mu netiwaaka yo abantu bonna abalimu temuliimu wadde in fact kibinja kya ndiga kaddemu omulundi gumu netiwaaka yo ejjuddemu kibinja kya ndiga ekitagana mpologoma kukola ki kuzirya tekigana mpologoma kwebaka era olugero olwo buba lugamba lutya oba ejjiririro ly'endiga oba eggana ly'endiga teritataganya mirembe gya mpologoma kati gw'oyina kibanga muntu kugamba oba ŋŋambe nga kukola ki n'ogatta obuseke emitwalo 3 n'oyagala obusibisa enjovu ne bw'oleeta obuseke kutiya 10 netiwaaka yo kyova olaba nti bwe tuddayo ne mu bitabo bino bye tukkiriza Kurani sigitegeera bulungi naye Bayibuli gye mmanyi obulungi tuddirayo ddala olubereberye tuzze nga tulaba naddala mu ndagaano esooka ne mu yookubiri mu ndagaano ey'okubiri tulaba mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ng'akola ku netiwaaka ye era yalonda abantu be 12 abayigirizwa be tuyita ba disciples era abantu abo singa yali tabalina vision ye oba ekirooto kye okutuukirira kwali badde ku ki that is a good example actually example gy'owadde abantu nnungi nnyo in relation to Jesus Christ yayina creating a network era abantu abo nga bwe nkugambye nti oyina okubanga oyina empagi kuobazimbira mu network yo weetaagamu abantu abamanyi nze mikwano nje categorizinga mulimu benkuba nab'emboozi tetulina kye tusukkakaawo olukuba hadisi nga mukoma hadisi parapase tukina ekiboozi ne tukinyiga tukijja ku ddyo ne tukizza ku kkono ne tukijja eno ne nothing developmental tetulina kye tuwogerako tetwogera ku ttaka tetwogera ku stocks tetwogera ku real estate ebyo byonna tubireka eri ne tukuba ekiboozi kyaffe nembawo ne category ey'okubiri eyo bwe manya alasaba sappule kugenda ku church eri omulwadde ow'okusabira eri omunafu ow'okukyalira tulina munnaffe gwe twetaaga okwekuŋŋanyiza tugende tumusabireko eyo nayo gurupu weeri obakoonako vyanooliwa n'obanoonya tugende tukyalire munnaffe mu Katonda era eyo gurupu njiyita eyange ebeera abantu bange spiritual team spiritual team eyokusatu yeriwa kati nyinayo ne tiimu yange eyokusatu eno nga bwe mba neetaaga okuva mu wemba ntubidde essimu emu yokka yeekola ki yevuga yenzijjawo sebo mbadde neetaagayo $2,000,000 nambuuza nzikuteere ku akawunti kyekyokka kyemba neetaaga kale weebale nnyo ziteeke kuno ne mugamba teeka ku Barclays eyo ye group yange eyokumeka eyokusatu family n'ebakozi bannange family eyo sirinayo choice abo bonte kwa kubanga nkolagana because Katonda yasalawo tebyaliko choice nesanga nzaliddwa mu bantu bangonge eyo bo nyino kolagana nabo oba njagala basikola ki oba toyagala awo sirinawo choice family yange endala eyamikwano gyange gyensomye najjo bwe mba musanze alhamdulillah nja mubuuzaako tukubemu awo ku lwali tugeye ku basomesa baffe 2-3 atambule enkole ki nawe otambule mwawukanenga bigwo kakati oba mwawukanenga kiri abantu kye bategedde netiwaaka yange kwensinga okusesira era gy'otazannyirako ntabukirawo nkuuka ejjembe ye netiwaaka gye njogeddeko ey'okusatu esemba waggulu eyo eri ku apex batono nnyo baalubatu tebawera dde abantu 10 n'abataano naye nga making sure nti siina we nsobola kubeera ne batakola ki ne batanzijaawo era ogenda okwetegereza nti kanetiwaaka kaako teweetaagamu bantu bangi weetaagamu abantu abamanyi ng'ebintu babimanyi buki tozimba netiwaaka y'abajega omulungi atulaba tuli ne Chris Lule omulamwa gw'olunaku olwaleero honestly gulina enkizo z'amaanyi mu bulamu bwo
omulamwa gw'olwaleero gulina enkizo z'amaanyi mu byenfuna byo ne byennyingizaayo because abantu betuwangaala nabo oba abantu betuba tusibiddeko n'ogamba nti eno kwesibidde olukoba gwe kwosibidde olukoba naye kuggwe kwasibidde olukoba kankogere bwe nti kwosibidde olukoba kisogasoga ku munyaanya olukoba alusibye ku kinyaanya era olunaaba okugira mbwe nga kikutuka mu mazzi wansi omuntu gwasibiddeko olukoba emergency fund talina retirement plan zero savings talinaayo tamanyi it doesn't even know how to learn how to invest ebyo byonna talina kyakola ki yeekwasa kimu if God wishes era abantu abo embeera ya covid ebambudde ne tubalaba agenda okukuŋŋaanya mu netiwaaka ye yonna ng'esobola okuvayo kirozo ebijanjaaleezi olwo namba ale kawuula oba kawuula kwegamba netiwaaka ye yonna olwakuba essimu namuga wayi namuga wayi mutaawe ebintu biganya nti tetukyakola namuga olowooza ndi bulungi nange kujjako kime hafu neefiseewo tufumbyeko ekyemisana newasifitse ki ekyemisana sigambye nti abantu abo tetusaanye tukolagane nabo however tusaanye tukolagane nabo naye bw'oba ozimba weetaaga abantu abalina obwongo obukuba ng'akawompo kaki nga kakyamyansa lema kubeera awo olandu nga alina akawompo kaliko akaseminti abantu ate kati kankubulire Ibra osanga omuntu asomye diguli mpitirivu naye nga netiwaaka ye asooka waggulu mutaawe boda owokubiri awo maama naaki mu katale nakawa owokusatu awo kiwunya mayinja eri ngalo babaleetera ebivumba watuddewo wano mbu kivumba serwanja senti bali ku ddembe wansi mwowino kati bw'aba agudde emiwunyo omwana amize ekikopo yeetaaga mera mayini omwana amize ekikopo bamusabye emitwalo 4 omwana bamusokoleyo ekikopo bano bonna n'asooka n'abakubira ne bavaamu emigeegi Allahu akibaru emeka 2 ekinyaanya ekiddamu nga kidini eba egenda ku katale netiwaaka yo editamininga yo networth era abantu bano buli muntu afuna chance ebasisinkana mu bulamu ne lwakuba nti ffe ate abantu bwe tubasisinkana abantu abalungi bye tubakozesa bibeera biki bibeera birala okusookera ddala nagambye nti bw'ofuna omuntu alina okwegatta and by the way nze group yange eyesemba waggulu erina erinnya ngiyita mastermind alliance yange Mastermind Alliance. Yes. Era abantu abo nzikiriza bulungi nnyo nti mu birooto byennyina ebyokuinvestinga n'okulaba nga nkyusa ebyenfuna by'eggwanga balina buli omu paati gyakola ki gyazannya kati kinsanyula nnyo buli lwenfuna abantu abavudde eri n'agula ekirooto kyo n'agamba no nange kanneegatteko nange kanneegatteko nga mulaba mwenna we mulaga wakola ki nga muli ku mugendo kakati bannaffe abalala yoli aba yamalayo buli kimu aba akikola ki aba akimanyi era gurupu ye gy'alina akanya kwongeramu n'agulayo ekiriga n'azzaako ekibuzi mu gurupu ye yonna omwo talinamuuko njovu temuliiko mpologoma kwegamba talina gurupu mix ng'ate abantu bano bonna beetaaga ku levels ez'enjawulo lwakuba ekyomukisa omubi abantu baffe bano bw'amala netiwaaka ye bw'emala okukula n'afunamuuko ate omuntu obuvunaanyizibwa mu banywanyi be ate babazannyirako buzannyizi era weesanga gurupu webanga erimuuko omuntu afunye ku mbavu n'afunamu kantu bamaliriza bateekeza advantage n'atuuka n'abakola ki n'abaddukako bamunyuunyuuta n'atuuka n'agamba nedda eyo ntya n'okukola ki n'abaabulira tebamugattako wabula bamutoolako chance eyo gye baba bafunye nyina olukiiko lwe nagendamuuko n'abaami abamu twalinamuuko abagagga baalinga 10 naye abagagga abo tebaagala nnyo omuntu abeesuulako nnyo ng'oba eggundako oli mutuufu nnyo opakuka olw'okuba nga otudde oliraanye bulijjo omulengera ku TV kati ofunye chance oli naye tandika omukuba obwama n'omulaga nga amumanyi ennyo you become too much n'otandika okusuutiriza you even become a public nuisance n'akutunuulira nga takutegeera kati mu kifo ky'okubuildinga netiwaaka yo ate ojo oyonoonye nkoki bwonoonye oyonoonye nyonoone netiwaaka tugyetaagamuuko nze neewuunya nnyo bannayuganda bano era nze oba ngambe bakola ki mbeewuunya osanga omuntu ng'alina obuvunaanyizibwa
akimanyi n'okimanya nti alina okuteekateekera abaana yeeteeketeeke naye mu by'essente anywere naye nga mu netiwaaka ye yonna talinamu muntu naago ategeera byanfuna yadde ategeera butya bwe bayinvestinga mu netiwaaka ye yonna wabula gy'alinamu gy'emikwano gye bwe baasoma bonna bafamily members abantu baakola nabo n'emikwano gy'ofunye ng'oyita mu mikwano gy'emirala n'akomaawo dokita owuwe maybe be babeera nabo family dokita mpulirako my lawyer akuba koogera nnyo I have my lawyer bw'oba olina yo lawyer olina abantu abalala beweetaaga okubeera mu saakoozizo nga tonnassa ssente lwaki gwolowooza lwaki omuntu bw'aba agenda mu famasi ogula eddagala asooka kukubirako ku dokita we by the way yeah, you're right mpulira akantu akankolokota wano ku mimiro omumiro gulinga ogukaliridde ninga yeetaagamuuko akantu naye oba kyemba nguleyo okompeka eki dokita n'amuga kati okusinziira bwe wali oli luli bwoti ndowooza ojja kgenda okufunayo oko gundi pulukeni yajja okukukolera naye ate bw'aba agenda ku investinga talina gwabuuza abuuza ku ngalabiye ogambye ettaka liriwa liri kyakateme oyitawo ebbombo n'oyingira munda kilomita 12 genda obungulireyo kola 5 ku 10 obuntu 12 bonna bagule bonna baggweewo tumale tusibewo olukomera ttaka ne libeereeyo kati bw'aba anyumya mbannenze mbawulira mboozi njiwulira nnyo gyekali nyinayo plot 10 neeza waliwo omukyala gwe nataasizza era mungu akuliko katonda ateeka okuba agenda ali enkoko ye kubanga aliye wandege yakuba sama bw'anaaba asobodde wansi awo ajja kujja ateekewo comment kuba namugambye nti bw'oba tonnasasula namugambye nze sirina ttaka naye nsobola okukozesa eriiso lyange George nenkuyamba kubanga abalaba okumpi obeera weetaaga binoculars n'oyimirira awantu ne bagamba ebinyonyi biriwa birangira n'oteekayo bwoti noga mbirabye kakati ebiseera ebisinga oba weetaaga omuntu akusookereyo nagenza okutuukayo nga mubutuufu gye bamugambye okuzimba rento ne bw'ozimbayo ebiyumba by'enkoko enkoko okugjayo amagye ogatuusa ku kkubo gaba maatifu otuuka gaatise nabadde nga agenda mu geyeena bw'ojjayo enkoko zennyini ozireete bazisale e Kampala zituuka zisumagira oyinza ozituusa nga n'omusaayi tezirina naye nga babadde bamubalidde nti alina kusaayo rento oyinza n'ozireeta nga zizimbye ebigere navuze kilometers 4 nga sirina nnyumba gye mpiseeko 4 kilometers ne bamugambye mbwegendayo rento ate nga bannaffe bano era eyo gye bayinvestinga osanga ali guze eryo n'agamba wansi maduuka waggulu kusulamu olwo baani kwegamba olumu sitera nnyo okulenya ekonome kati nze nashifutinze gears ekonome gavumenti n'ebintu ebirala byonna nabijje mu equation naleseemu bantu ffe baana Adamu networks zaffe ze tulina tezituganya yadde okulingiriza ku birooto byaffe bye tubeera tulina yebula buli muntu mu bulamu yeetaaga omuntu gw'asobola okukubira akasimu nga gwe bw'onaabeera ewaka n'onkubira nga Chris waliwo omusajja mbalidde njagala kukola ABCD naye nkole ntya ne nkugamba nkubuulire diiru eyo gyakuyingiza nnungi naye bino ebintu bina byetegereze n'omugamba sooka weetegereze ozaayo percentage ki akuwadde budde ki ye ssente ze zigenda ebintu bwe bityo bw'omala obitunulamu n'okola decision ng'ogi kwegamba kye twaliise you make an informed decision. Thank you. It's a good one. You're not deciding out of impulse. Nga bw'olaba abantu bwe bagenda shoppinga mu supermarket nze bansanyula oli agenda najjayo emitwalo najjayo miliyoni emu n'ayingira supermarket ng'agenda gula ebintu bya migaago 2 bw'ayita ku butambaala nga bwanyiridde najjawo kamu n'ayita ku biwagu by'amenvu n'agulawo 2 agenda okumaliza yazije ng'alina tageti ya mitwalo 2 nga miliyoni ebintu byonna abigiguzeemu impulse shopping bwe tukola ne mu kuinvestinga ne network yaffe bw'ekyo bwekola abantu abagirimu tebalina kye batugattako okujjako era abantu baffe bano nakano kanka bagambe balekeraawo okukola meet to business IBRAH Mukasa alina WOLOKOSO digest mugoba nsonga nange bwe mba nzija IBRAH kyakoze kyennyini kyenkola ki
kyengendo kola kati olwo network yo le mujje improving ota and how are you improving your net worth. Okay, abalungi abatulaba mbategeeza nti tuli ku the business mind tubeerawo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era ng'olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa Novemba omwaka 2020 tuli ne Chris Lule tubeera naye buli lwakusatu n'olwa Sunday. Program enetebwamu ssente aba logical motivators abasangibwa awo ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building ku Nkuruma Road emabega wa Orient Bank oba Uganda House. Still tutebwamu ssente aba Caplog Financial Consult nga bano basangibwa era nabo ku Nkuruma Road ekizimbe Uganda Cooperative Alliance basangibwa ku mwaliro ogwokubiri ekisenge kiri 320 cha oba 320 C 302C. Bano bekwate era beyunire ojja basanga ku kibanja kya www.logicalmotivators oba www.caplogfinancialconsult. This goes to the employee and the employers. Bano baorganizing seminars ez'okubangula n'okurefreshinga obwongo bw'abakozi era nga bino babikolera okuviira ddala ku muntu omu paka mu bibinja eby'abantu 100 oba 2 oba 3 oba 4. So ne bw'obeera omu osobola okujja ne bakubangula, ne bw'obeera company nga muli abakozi 5 mujja, ne bw'obeera company y'abakozi 10 they can create time for you ne babeera nga bababangula here and there how to save your money, how to learn to invest your money n'ebigwa mu kkoweryo. So olunaku olwaleero tutunuulira ab'ekinywi kyo bakuyamba batya oba basaale batya mu buzito obw'ebyenfuna. Era nga Chris ali mu kututemera mu ne wali. Chris njagala tutunuulire bw'okeera ku makya n'oyawukana n'ab'ekinywi kyo kyongerako kitya ebyenfuna byo oba kibikosa bitya? Okwawukana nabo kikosa bikose. Era abantu baffe bano tebamanyi ku bridging gaps zibeerawo wakati waabwe. Kyovula nkugambye nti empaji esooka mu kukuuma network yo, you have to be yourself, you have to be you. Lema kwerimba ate olimbe n'abalala. Kubanga abantu baffe bano balina okukitegeera si buvunaanyizibwa bwange ku trustinga. No, I'm under no obligation to trust you. But you must always prove to me that you can be trusted. Bw'ondaga nti osobola okwesigika nja kwesiga. Bwekiri. Obwesigwa babukolerera. You earn trust. Toyina bw'ogenda kubeera n'abantu bakinywi nga babuvunaanyizibwa naye nga tebasobola kukwesiga. Omuntu akwesiga nga yoyo nga gwe mwennyini oli ky'oli. Lema kutugamba nti tonywa naye nga bw'ate akaveera okanyigira mu ate otugambye tukola ki? Tonywa. Tulage nti onywa tukwagalire mu butamiivu bwo. Mumukkirize nga bw'ali. Wano bwe wabanga bwe wakukolera nawo tukimanye nti ono omuntu wabaki? Waludde olwo laba maama. Saidi eri ey'abannyinaffe. Tutegeere nti ono ye ne bwalengera omuti nga bagusibyeko akawera ayitawo. Kati lema tussa mu position ekutulowoozesa nti ono nno alimu olufaatha naye ate nga gwe buli koolaba akakuyita mu maaso oyagala. Ontegeera bulungi kyekugamba? Oteekwa okubeera gwe mulamwa oba y'empaji esooka ng'okuyeetinga yo network. Network yo oteekwa okumakinga sure nti erivolvinga mu bantu ab'enjawulo era abantu abakola ebintu ebyenjawulo. Muleme kukola network y'amabaala yokka. Era bwe mbeera n'omukwano ng'essimu yongiraba ku Friday na Saturday kumbuuza leero zigenda vugirawa nkuderiitinze. Oyinza n'okunzika nga nkubulookinze nga saagala kuddamu kuwuliza kubanga gwe olwo mmanya nti oli soft sport yange. Obanga katuli ku mupiira nnyina kuyisizaawo buyisiza. Kakati awo mba nnyina okukumakinga sure nti nkutwala ne bakubawo ekiraka ne mmanya nti kati ndi safe. Nenvuga ne neeyongerayo. Network yaffe eno gwe gy'ogambye nti buli lw'ogikwata obubi ekukosa bukosa. Era ekisinza okutta networks z'abantu ze bakoze abantu by the way abandoozi abakoze networks ne zibeerawo ebbanga obuntu obuzitta buba butono nnyo. Kyova olaba nti abantu baffe bano naddala ffe abali ku social media oteekwa okubeera omwegendereza IBRAH
fe wegendereza gy'olya ne wegendereza gy'ogenza okusala enviiri ne wegendereza gy'ogenza okugula ebintu enneeyisa eteekwa okuba kwegamba ffe tulina oteekwa okubeera n'omuntu atya bwe muwera babiri nga abantu babiri bali mu ggwe owedde vidiyo emu yokka ekumala okukuyuzaayuza egi ne netiwaaka ye eri yonna gy'obadde ozimbidde ebbanga mu kiro kimu neekola ki nekka ku ttaka omusajja aga kale bulijjo omuvubuka mbadde mmanyi iye kumbe ali bino kubanga ennaku zino ekkooti zituulirawo teriiko na lunaku bwe bakubako akatabo nti kino okikozesaawa nnya ku mukaaga ekkooti eba emaze okusala ogwayo kale bulijjo tulaba wano atuwa bizinensimayindi kumbe ontegeera kiba kitegeeza netiwaaka yo olwedde bamaze ogisuulamu ebiki ebitu ne buli lwobanga gwe tolina kifaananyi kirala kyoguza abantu okugjako gwe bajja kukuteerayo akabega bagambe nno bamuwaayiriza. Chris, njagala tutunuulire njagala abatulaba abalungi bano obawe factors ze tulina okonsideringa nga tukyuzinga our networks. Okusooka okumanya kwabwe nsonga nkulu nnyo. Omuntu yenna asset nze gyenso in fact kankubuulire mazima omwami Odongo njagala mbadde ndowooza simwogerangako bawulidde abantu wano nga mbamenya amannya waliwo omwami gwe nasisinkana yali talina ssente nnyingi naye yali amanyi yalina ebintu bitono naye nga amanyi bwe bikola era omwami oyo bwe namusisinkana yandaga nti ku magezi kwe yali atudde gaali mayitirivu nnyo ate bamuyita Odongo John na buli kati mutya ye muntu asobola okukola ekintu ne ssente ntono naye ate n'akifunamu nnyo. That is good. Era gwe nasinga okuggyako amagezi ago nga ŋŋamba era yaŋŋambanga nnyo nti oteekwa kusiga kitono n'okungula kingi. Naŋŋamba nti mwenna musobola okubeera ne eka y'ettaka emu mwenna ne musimba ebintu bye bimu. Eka y'ettaka emu n'osimbamu kasooli nange ne nsimbamu kasooli nze ne nfuna ttani 10 gwe n'ofuna 2. Enjawulo ebeerawa kubeera kumanya. Kati mu netiwaaka yaffe twetaagamu abamaki abamanyi ng'omuntu amanyi si kumanya bumanya politics ani saba minisita wa Uganda omwami w'omuluka yaani kugombolola sekuritale yaani ebyo bya mugaso naye tebiina webikutaasiza memory card yo ogijjuliza busa tebiina kye bigenda kukuyamba wabula weetaaga okumanya ebintu eby'omugaso era eby'enkizo ebiyambako obulamu bw'okukola ki okutambula okukyuka bamaama ne bataata abali ku mukutu guno bakimanyi abaana bammwe beetaagira ddala kuva buto nga bamanyi okuzimba networks zaabwe kubanga ze zigenda odetermininga their net worth. Mulimu IBRAH omuntu atakola olwaleero nga talina mulimo gwonna gwakola naye ng'ekimuyambyeko okuba ne ssente n'okubanga agaggawadde ng'akola ebintu nga bibiri kutambula n'abantu bamuliraanye be bayita abawuzi b'obunyama. Nagamba abantu baffe wano mu vidiyo era luli ne mbaga nti omugagga bw'aba n'akumma ssente ye si yagaana abamuliraanye be bagaana gwe bw'ojja n'oyogera byonna bo babeera wali nga basirise bati ne bakuulya ng'omuga muzeeyi mbadde njala emiliyoni 2 njazizza mu gundi gwe bw'omala ovaawo oti nga bamugamba muzeeyi oyo n'omusajja omulaba bano tebamunyigudde woowe oyo ssente ze nga bw'azikugyeko zonna talina kyagenda zikolamu abo balaba abo be bawola omugagga si yawola omugagga talina kyakola nga tabeebuuzizzaako era ayinza omusajja oyo n'abadde awo abadde nga muwe miliyoni 4 oli n'amuga oyo omusajja namusanga mu bbaala ng'ali mu kwavula bazikumidde awo oddamu mukubiranga ga nagenza okukeberayoko nga ssente tewali tugamba bannange kati abadde ng'enkomyewo mu mande abakumisizza be bano abawuzi b'obuki agiwadde omuliro kyovala n'olugero gye luli nti kabaka takola ki kabaka tatta naye bano abamuwetoolodde bano nkutidde ogenda okuwulira nti omusajja bamumye ssente naye nga abazimumisizza be bano abakoze eki abaliraanye omugagga. Njagala otwongere fact endala gye tulina okuteeka into consideration. Esoose ebadde knowledge mu bantu b'ozimba mu network gy'oteekwa okuba nayo omuntu ateekwa okusooka omuntu asooka okusooka ku lupapula lwo ateekwa kuba mutunzi w'amagezi kubanga ogeetaaga mu buli kintu kyonna ky'okola. Waliwo ennaku ezo omwami eyajja mu office yali ayagala kugula mmotoka n'aŋŋamba nti
nyine milioni 7 njagala kugula emmotoka naye mbadde ndowooza naalisookedde mu mmotoka nkadde engeri gye ntandika ne mugamba tokikola ne mugamba genda ogule emmotoka ne bwebeera 218 giteekemu milioni 6 oba 5 oba 7 zonna ziteekemu muki mmotoka empya ne tovugula mmotoka nkadde nambuuza lwaki ne mugamba emmotoka enkadde emaliriza ya bbeeyi mu long run otegedde yeah. kubanga enkadde eriko abalindiriza abagirinza abavubuka b'owakiseka kwe babalira kweyo eyiyo namukadde wooyo bannaffe abali e Bulaaya bo bavuga mpya naye katufe wano e Uganda kubanga zino vidiyo zirabibwa abawaka n'abeeri wano e Uganda abantu abalina emmotoka enkadde owerera omwana wa makanika oli ajja kumbuuza nti bamakanika basomera ki balina ebintu ebirala bye basobola okukola ku mmotoka nezaffe empyapyapyamu era balina bye bakola ki bye balina okukolamu naye ate emmotoka yo terina kufuuka lusuku lwe kati ogenda omumaliriza mudda emmotoka eyo lwakuba nti abantu baffe bano mulimu expenses eziri indirect tulina direct expenses ne direct expenses kati emmotoka eyo ng'ogiteekako 2 3 4 15 10 20 ogenda okumaliriza okubala omwaka ng'eridde milioni mmeka 4 zongere ku cost ze wagula ogenda okumaliriza emmotoka gye wagula milioni 25 3 mu myaka 3 ng'eyingidde obukadde 7 ng'ate 7 gye wali badde okuta omulundi ogumu n'ofuna emmotoka empya omulundi gumu emyaka 3 eyitawo okola service bw'ovuga buddeeka bw'okola service bw'ovuga buddawa ewaka bw'ogenda okukola emmotoka enkadde service ogenda otuukayo bakuwandiikira lisiti y'ebintu n'ogamba bannange nze onanzise simanyi master cylinder simanyi savo timing belt ekutuse muzeeyi alternator tulina ogikolako katujoze mbyenda ne buli kimu ne bakiteekaawo nga kifu kakati awo omugezi akola atya era omwami namugamba ekintu kimu ne mugamba nti bw'oba osobodde bwe yaddayo n'afumiitiriza n'aŋŋamba ondabudde ntumiza emmotoka 217 n'olw'ensonga eyo ow'amagezi tumugjeemu tumwetaaga mu netiwaaka yaffe twetaagamuuko mu bantu baffe abo be tulina twetaaga okucreatinga gye tuyita financial backbone eno erimu babankers okujjako tusobola okiwumbawumba ne tukiwa erinnya other people's money OPM other people's money kubanga mu network gy'ocreatinga yagalagaana ffenna tuinvestinga oyinza okuyiwa fula esooka sente ne zikwatira awo ontegedde n'okwamira awo kati nga weetaagayooko emiliyoni nga 4 oba 5 fula ey'okubiri ogimalirize osereko omalirize naye oyinza zijja kwani nga takuwadde interest rate nnene ate omulimu gwo ne guggwa awo we wabeera obuzibu bakaboni ye y'ebyenfuna eyimiridde etya bwoggwamu oba oweddemu oba bwoggwamu oyinayo banna abasobola okukuteerawo omugongo n'agamba IBRAH nedda togenda kuyimirira katugizimbe ggwe naye ebyo byonna biddayo ku mpagi esooka eyaki eya trust obwesimbu mbadde nkyayogera kantu kali ak'okubanga olinayo abantu boolaba nga tebakola nnyo by'amaanyi naye ate nga bali bulungi ate nga bagagga n'abakyala bano bennyininyini obalaba bali strategic era bw'oba okuliyetinga IBRAH emikwano weetaaga okubeera n'eriise George omukyala oyo omuka Jeff Bezos nali musomaako Mackenzie yabala bubazi naga ne bwe mba ntaddewo embeera njawukane n'ono fara oba naggagga just okwawukana obwawukanyi naye nga tubadde bafumbo kimpa bilioni 36 eza dola omanyi lisiti y'abakazi awo be yakuba abagagga okwawukana obwawukanyi n'omusajja eyo ye netiwaaka ye gye yalina omwami we abeera netiwaaka yo kubanga tebagenda kukukwata bakusse munda omukubire kasimu agambe ogira obeerayo tunakuddira oba nagamba nange sirinaamu agenda kulwanirawo masajja in fact na kino kanki bagambe netiwaaka yo be bantu boolina bogamba nti bankutte ne batanywera wako paka nga bamaze okukuta ye definition ndowooza entuufu eya netiwaaka mu buzibu bamakinga sure nti oteekwa okumala obufuluma ne mulyoka munyumya era tebakujajingirawo oliriddawo IBRAH nti ndi ku Jinja Road katujje
ne bayingirawo ne balaba DPC ne bakola batya ne bakola bondi n'ogifuna bwe muddayo ng'ozize waka nga nekiki ekyabaddewo naye ng'okoze eki ovuddeyo kaakati bano bakyenjeeje balumbuyege bakyala kimpadde foni buuku ye essimu 7 watandikidde mu babaasi Azizi, Amiri, Amina, abo bonna Aneti, n'ogenda mu Zeeduliida wansi mu Zizedi ba Yusufu bani bonna bakubidde biganye abo bo bajajingirawo olirudda ogambye Jinja Road omusajjo nawo ovuga nnyo nawo opaala naye mu mbeera gye tulimu eno lwaki teweekomako ate n'ebiseera byakakubi tategedde ovaawa kiki ekikukwasizza olwedda amaze okupaasinga ki akujajinze amaze kuja mu network yaffe gye tucreatinga tetujajingiramu bannaffe tumala kubajja era oli akugamba n'okugamba tugeze singa nzija ne mugamba nti njiye fula esooka naye mbale njala ntekeko ey'okubiri ntandike ensolooze tayinza kumbuuza gwe lwaki watandika kalina ng'okimanyi tolina ssente zigimaliriza tufudde akugamba oli gwe lwaki wagitandika oba okimanyi tolina zimaliriza kati awo omanyi oli muziroosi eyo network ye mukama waffe lindako Ibra mukama waffe abantu be yalina be yatambula nabo era gwe tokola ensobi kino nkiddamu n'olowooza mpulira bubi nnyo bwe ndaba abasumba baffe n'abalyoyi b'emyoyo nga bagaana abantu muve ku bantu mwesonyiwa abantu nesonyiwa abantu nkolagane naani nze nabavaako abo nkolagane na nsolo nkolagane na mmotoka oba nkolagane na miti ekituufu kyali badde kiri nti weesonyiwa abantu abatalina makulu abatakuzimba in fact bwe kiba kikwetaagisa yiga butya bw'osobola okukwana emikwano egirimu ensa emikwano egy'omuzinzi naye bw'ogamba munno nti weesonyiwa abantu ate teri ayinza kwesonyiwa abantu yo n'abaawo otya ku nsi ogenda kwesonyiwa weesonyiwa kina kiki kye weesonyiwa okitegeera ekituufu kyali badde nti muyige butya bw'osobola strategically okubeera n'abantu abalina kye bategeeza eri ensi kyekisinga obukulu kati omuntu ow'ebyenfuna oba nze gyempita financial backbone ye muntu gw'osobola okugamba mwampa $2,500,000 n'ennyumba yange tewedde baako bwonjiyiza bannyongera 4 nakutetenkanyizaawo manager empapula ne baziyisaamu nagaana gaganye ne katukuwaasa tuogira oyiiya bwe basuula ya 3 naawe emikwano gyo bw'okuba ye 10 paka ennyumba ng'ekoze eki ng'ewedde oyo omwetaaga ate mu network yo naddala mmwe abazaaliddwa mu famire ennaku nga nze gye nazaalibwa famire bwebanga nnakumu nga nnaku bannange mwetaaga abantu abali mu security oba abali mu strategic position nze nkubuulira mazima obeetaaga kubanga bino ebintu tebiriimu ki ne bw'obeera mutuukirivu ne bw'oba father ovuga emmotoka n'otomera osobola okugira bwoti n'okugiramu katono n'okuba munnaakabina emabega amatala n'ogaasa n'akugiraagira ati n'akugira kukakana ng'oli ku Jinja Road awo ekikutaasa okimanyi ng'ogira oti nga ayiwawo omubiri nga nedda bigenda biggwera ebweru netasulawo oyo omuntu wankizo nnyo obadde odduka akapande tewakalabye bagamba 5 obadde mu 7 mu mmeka oba ng'oli mu 10 ogira bugize oti ntya munnange mbadde sitegedde na osooka kwegayira ne bigaana bwe bigaana awo ekirina okuddako connection yeekola ki network yo yeekujja mu ddubi ekujja mu bizibu so we twasoose ku muntu omuwi w'amagezi yayino sookawo kubanga ebintu byonna IBRAH ebisinga mu nsi okubanga bituleetedde emitaabaana bijjibwawo magezi bwongo simanyi tosangangako bantu nga baludde ku kintu bakimazeeko omwezi mulamba omwami gwe bannyumiza yali makanika w'amaato gano agatambuza container ku mazzi emmeeri ezo zirigogoma ne baleeta buli makanika yenna nakinku mu kukola emmeeri n'eremera mu kifo bwe yajja yabagamba nti emmeeri eno okugikola neetaaga emitwalo gya $. Bwe mumpe ssente ezo emmeeri eno ngenda gikola eveewo omugagga kyeke n'agisaako omukono ne bagimusimba nabagamba mwina wano ku nnyondo ne bamugawo weeri ne baleeta toolbox n'ajjamu ennyondo n'akola ati n'agamba omusajja koleeza oli n'agenda neeyaka we yakoona obudda we bayimiridde
kakati abakulu bano abaali basayininze ku cheki ne bagamba sente zaffe oyino zituddiza n'abagamba ate ki ne bamubuuza okoze eki n'abagamba nkoonyaawo engalabi bali bamugamba nti oyina otuddiza sente n'abaga sigenda zizza ne bamugamba esente kye tubadde tukusasudde kukola n'ababuuza bwenkoonye wano nkoze eki tezimbudde omanye enjawulo weeri oteekwa okumanya ebintu bwe bikola ki bwe byoperatinga oyina w'osobola okukoona emmeri n'etambula bw'oba toyinaawo netiwaka ye kumenyera bwereere wumuzaaki leka abantu tubaguze kamulali kati kuluna awoomerera okunaabawakaawa bayinza okutukyawa owaaye tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe naye nga tetunnagenda njagala abantu obasibirira entanda mu kukola network in fact network mu bimpimpi buli muntu yenna alemereddwa mu bulamu ebintu ebibadde bijja bikubonyaabonya njagala kati buli muntu afune eddakiika 3 atunuulire gundi relationships ze nga bwe zibadde ez'emabega zonna ekibadde kikumenya era ekibadde kikuleetera emitawaana nkwatayo eyo abantu ab'obuvunaanyizibwa ababadde bayingira mu bulamu bwo wafuna omuntu w'obuvunaanyizibwa nga Chris najja gy'oli n'omutyobola n'omuvoola mu kifo ky'omukozesa obulungi mu kifo ky'omukozesa obulungi omuggyemu ky'oteekwa ekiteekwa okukuyamba otambule waddamu mwewolako bwewolako abiri tewasasula bw'amwewolako akakadde tewadda ate ne lufuuka lutalo ate n'akakadde ke watwala tekakuyamba abalala amala okufuna network ennungi eteekwa omutuusa mu kyayagala network anaabanga agifunye nesimu nno munange bagikubako oli n'agikuba era n'amala okufuna agamba munange mbadde nkunoonya mbadde nnyina ebintu byange wano n'omugamba katugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti oluusi n'osabayo kasente kubanga naffe tuteekamu sikyo otaddemu okubanga ebintu bino obimanyi si bwe guli n'omugamba 10 kale tujja kuddira kakati okuddira ne kutwala emyaka nga 2 akukubira kugamba nti babadde batuuse ku mwaliro ogwokubiri neeyiika eyalogaabo kakati ndowooza mu kye ekimpimpi kiri bwe kiti kankibagambe nti weekubemu ttooki gwe nga bwobadde ojja otambula mu bulamu bwo olwaleero njagala weebuza ekibuuzo ofune ansa takituwa bantu bameka olwaleero boolina abasobola okukuguza amagezi oba ne bwe baba bakuwadde ga bwereere ne gakuyambako okuva mu mbeera gy'olimu nodda ku ndala kangeze nti oli mugagga olwaleero naye bantu bameka abasobola okukuyambako obugagga obwo ne bamugja ku mutendera ogusooka ne gubudda ku gwokubiri nga mikwano gyo nga just okuba bukubi ssimu n'omugamba Chris nyina poloti 2 emu eri bwebajja 100 ku 100 endala eka namba eri Luweero Bombo zonna zenkanya ssente naye engula eriwa Chris n'agamba gule yeebwebajja ey'ebbombo gikole ki gireke giveeko ne bw'oba okomyawo n'ojja n'ogula eyeebwebajja miliyoni 10 n'ogiwa emyaka 2 n'ogitunda 4 bw'onaaba ogenze Luweero n'ogulayo ekayo ey'enkanankana ne 10 ku 10 yeebwebajja mu myaka 2 egenda kwongerako miliyoni 25 oba 3 oba 4 oba 5 gye wagula 10 bakwe 15 tewenkanankana na muntu aguzeewa bwebajja kati awo omuntu w'amagezi omwetaagira owaafe oli gwe tunayogeddeko financial backbone yo gw'olina okukubira n'abako engeri gyakutaasa ng'owagamidde mu kifo ky'okufayiringa for bankruptcy n'oggweramu ddala n'oddeeka oyo gw'ogamba n'omuganda naye kati tukoze tutya yes looni tennaggwayo naye nkoze ntya okunnyongerayo 5 mmalirize byenkola naye n'ayiwawo muki obuliri owa security mbadde nnyina okubagattirako ow'ebyobulamu bagatireko okuba surveyor n'ebirala naye abo bonna olwedde babayina mu bulamu ndowooza gwe babadde tebalinaamu era gwe nnyinza okusaako essira y'oyo akulembedde ow'amagezi omusaasaanya waago omutunzi waago oba omugabi waago sentanda gye mbasibirira baganda bange obwesigwa tebabukaka muntu yenna bw'onaaba tobukoleredde kussaayo maanyi go n'okuva ku bintu ebyangungu mu kifo kyo ofunye chances sisinkana omugagga gw'osuubira nti bw'onaatambulako oko naye ebbanga eddene alina kyasobola okukyusa mu bulamu bwo naye just obwesigwa obw'emitwalo 10 ne bukulemera awo relationship yo naye neefiira ku mitwalo 10 egya Uganda. Waliwo nno n'abalala mwana wattu basisinkana abagagga ne batandika okulowooza nti benkanankana n'abagagga anti kye nabadde nkugamba luli nti bw'atuulako naye mu meeting y'emu olwo naye agaggawalirawo mu birowoozo bye akifuna nti kati
kendi ne mwami amusinze yono twenkana kakati ate kati era bwe baba boogera nga abagagga n'abagagga kumbe tayinaamu wadde ekuba ennyonyi ali bubi yeetaaga kuyamba be bali bannaffe bennagambye bennabalabye bali abo simanyi come and invest naye nga beetaaga ggulira kyamisana balyeko so baganda baffe entanda yange yaleerere basibirire entanda tunula musaako yo ey'abantu abo obuvunanyizibwa bw'okola nabo nabagambye famire toyina choice oyina okukolagana nayo mikwano gye wasoma najo toyina choice kubanga sente mulala yazikuweerera n'osoma n'omala bw'oba obasanze munyumye beerako n'emikwano bemukuba emboozi ne bisigala eyo waliwo munnange yabadde anyumiza ne mugamba tokolanga ensobi mu bulamu n'okwata sente ezizo oziwa omuntu omulala okugezesezaako ebirooto bye ezizo zirina kugezesa bibyo egezaako ziggwe gwe lwaki bw'obanga omanyi byokola biramu era oli ku kkubo ttuufu tunda woosula tunda emmotoka yo tunda ebibyo ogezese ebirooto byo gwe lwaki ye bw'oba omanyi nti byotunda bikola ng'okimanyi nokimanya nti you can be trusted lwaki togenda mu banka ne bakuwa ku ssente gwe lwaki oyagala nkwata ezange nze abakuwola ozinyike omale okugwa olwokubanga okimanyi nze sijja kukusiba ate boogera bubi abo boogera bubi ate bw'omala okuggwamu nga bagamba buli lwagendangayo n'omusaba ng'akuwa buli wagendangayo n'omusaba ng'akuwa buli wagendangayo n'omusaba ate nga weziwa bbo kati nze nkugamba bw'obanga omanyi by'ogenda okukola ate mbayambye ate nze nnyina kyentyako kugamba nga bwe kiri bw'obanga omanyi by'ogenda okukola birimu amagezi genda mu banka ekuwe ssente era nkulagirira ne gye ziri nyinza n'okuyamba ne nkubira manager ne mugamba onajjaawo mulabe Mr. Joel olaba obuntu bwange nkulamusizzaako nnyo ekifo ekyo ogira owangalira Mr. Joel ali mu banka ki oba tugireke naye nange obuntu bwaffe banka wange mutumidde actually akantu kange waliwo ke nakola ka emergency fund nankubirako akasimu naŋŋa nti wakoze bulungi naye nkwagala nnyo ekifo ekyo Lugaba agira akumpangalirizawo kubanga ompani Lugaba namugereka taata ompaniridde nalibadde ebintu byali naye buli lwogira bwoti nga ganidda katugenda giramu kati tu extendingemu katono nnyo wali ate wano mu network omusawo w'ekinansi talina wagiramu kati gwe mu network yo bw'obanga oyina kano IBRAH kabagamba akasemberayo ddala tudduka obudde bw'obanga olaba vidiyo eno nga mu ssimu yo oyinamu essimu y'omusawo omuganda weetaaga kuyamba bw'obanga olaba vidiyo eno nga mu ssimu yo mulimu essimu y'omusawo omuganda weetaaga obuyambi bwange tukose nnyo w'ekinnansi omusawo omuganda asula mu ssubi bansanyula nga banoonyayo obugagga asula mu ssubi tanayiga nakwebaka ku mufaliso bw'agukeeseza akayinza n'ogwonoonako kyokka gw'ogenza okukimako obugagga IBRAH Kasage banange mutulekengamu omuntu ate bw'oba osiriwadde common sense aleme kuviiramu ddala ekyokubiri bwe tuva ku musawo omuganda bw'oba olinamuuko saagala kulumba basajja bano balyoyi ba myoyo nedda lindako ngenda kukiwumbawumba bw'abanga mwali nga ssente zirina kusookayo bazisabire weetaaga kuyamba IBRAH Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero wabula muŋŋanye nebaze Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Thank you so much. Then muŋŋanye era still nebaze team yange Idris Lukwago, Daniel Mugoya, omukulu Tone Senabulya ne Mwami Keith Kanabi. Large upon yourself. IBRAH Kasage manya gange kulwa Business Mind ne Extra Digest mugoba nsonga mbagaliza olunaku olulungi omukama abakume mubeere bulungi mweraba tukwataganayo omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Stay blessed.